Bobi Wine ayagala abantu be bateebwe esayidi eno. Ngenda kubeera nga nkolagako ku bubaka bw'akoze munnange ate ku mitimbagano gye esayidi wali ku social media. Mwana mulenzi munnange ate Eddie Mutwe wali munnange ate mu kkooti e Masaka. Ngenda kubeera nno nga nkubuulyako ko awo munnange ekirevu kye bambi kizzeemu kibadde kyogeza abamu obwama wali munnange ate ku mukutu ogwa TikTok. Bye ngenda okubeera nga njijja nabyo mu maaso awo kw'ossa ate ne Rema Namakula muganda wange atwaze ettabbo wali omukyala Rema Namakula bampita Nati sinza kujja Nati Yugi. By the way kasita obeera nga tonnaba kulayikinga video olayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi. Kaakati nno kansooke nkutegeeze munnange enkya ya leero zibadde ssaawa nga 6 awo nga zikunukkiriza munnange ate okweyongerayo waggulu. Babadde bazze abantu munnange ate ab'omukulu Bobi Wine kw'ossa wali munnange ate Eddie Mutwe Kireewo Kivumbi Gaddafi Wakabi Smart Grace bonna babadde munnange nga batuuse esayidi eno mu kkooti. Naye wabula mu byonna okutwayiza awamu by the way amawulire newankubadde nti nno tegasanyusaamu munnange kubanga babagambye nti bagenda kubeera nga bakomezebwawo. Kyawulira ku bulumi oba Eddie Mutwe muganda wange azze bambi nga leero nga kasimayiro nga kwe kali bambi tasobodde kubeera ng'ateebwa muganda wange era nga bulaba akatambyako abadde munnange wali nga just alinako ko munnange ate byayogerako ko n'ow'amawulire nga boogezaawo okulaba akatambyako ng'ali wali munnange ate mu katuuti esayidi era nga nawali Kireewo Kivumbi Gaddafi nkugambye bonna tebasobodde munnange ate kubeera nga baweebwa bayiro. Babagambye bagenda kubeera nga bakomezebwawo nga 22 August munnange mu guno omwezi gwennyini esayidi. Nja kuba nga nkuwa information yonna enaafaayo esayidi naye nga wali nga wembadde nkutegeeza nti nno omukulu Bobi Wine naye bambi ali mu kufuba okulaba nga abantu bano munnange ate bafuna eddembe lyabwe. Wabula avuddeyoko wali olw'okunyolwa avuddeyoko wali n'awanika posti free Eddie Mutwe, free Kireewo Kivumbi, free Mugumya Gaddafi, free Wakabi Smart Grace, free all political prisoners in Uganda, free Uganda. Bw'atyo omukulu munnange ate Bobi Wine posti gy'akoze era nga etwedinze nnyo abadde agyolekezaako munnange ate ebifaananyi eby'abantu be munnange ate esayidi naye nno geego agavudde munnange ate wali mu kkooti e Masaka esayidi eyo. Kati tweyongereyo ku wali n'omukyala Rema Namakula muganda wange esayidi eno gy'ataddeyoko kano akatambi by the way kabadde kafuuse ensonga ku mukutu ogwa Instagram. Kakati nno bambi just akutteyo kaawo ka selfie munnange n'akawanikayo ko wali munnange ate omukyala Rema Namakula nga boogeza okulaba just abaddeko mu kadde ke. Actually kansooke nkuweeko ko olabe embeera nga bw'ebadde mu katambi awo. Bwe kityo nno munnange ate omukyala Rema Namakula bw'atyo leero bw'alabiseeko esayidi eyo era nga bwenti bwe nkoze kakasa nti no video ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba nzikiriza nkomewo mu maaso awo n'ebirala katono nnyo bwenti.